Yes. Because the moment name miracle, that's why they said. Kati comfortability yet. Kati gwachi yina. Chenyini chenjogedde kwali. Ono ali okay, yo bwatu bwayagala. Nina ali straight, kyatayagala akuga why? Bafollow me. That means she's uncomfortable. She is. Agambia blood. Yeah. Blood, you are full of me. Blood, blood, sit up this one. And together. Bana tukubaka yimba. Daddy Andra ganyo fuluma studio. Bana sabatu. Ando tumwe microphone vibe kana akaimba. Akaimba kani? Kana kaimba kani na kapia. But does Nina say yes ayagala vibing ekayimba? Ababuliza amaba. No. Tuli bawagizi banina Rose. Miracle. Ulira. Tuli bawagizi banina teri muntu alina right tugana. Abawuliriza whether they want Daddy Andra to vibe. Toli muwuliriza. Ndichi. Toli muwuliriza. Silifanyiwo. Muwulira. Wama uliza bademefe mwagala Daddy Andra vibing ekayimba kanina Rose. Wanji? Hello? Wama, did Daddy Andra kayimba kanina Rose. Hey. Hello? Hello? Wama. Hey. Achikuli. Seriously, we're having the best producer vibing on this song. Why not? Hey, ukiriza. You get all the zone. Why not? Hey, obedenze weda newengo ba Daddy Andra nga ndoza you're uncomfortable. No. Let's put respect where it's due. I think Nedi marriage earlier, I would have known Daddy Andra vibing on the song. So definitely it's a yes for me. Take us to your giranzo. Mne tata so you walk go mu studio za Dembe FM. Oli yagambi, oli wabataga achindaga abafulu. Wanji? Oli yagambi, oli wabataga achindaga abafulu me. Atana gama ko bafulu. Ne miracle. Yagambi chimu. Kale surviving etulire. Daddy Andra oba tukatiguye kala tukole tutya Daddy Andra. Oba soka oba. Nenda by the way. Instrumental. Badde saba. Yes. Before. So instrumental. Instrumental. I can't believe you're doing this to me. So instrumental. And he's filming. She's my sister and I love her so much. Mama Sabi badem. Okay, all right then. Daddy Andra, so how do you feel? Nina Rose, enyimba ze. Zota producing ze. Nyimba jeziri. Zakabira. Nina ina enyumba namba ya nyimba. Sikuwulira mkwano. Nina ayina enyumba namba ya nyimba. Bawulira ekigambo ali kitolako U ne I nyumba namba ya nyimba. Ekyawukanamu U ne I. Mpulira. Nyingi just yatanaba kwagala kola kizito. Omanyi buli omuyimbi abalowooza time entuufu. Yes. Olumu nabo balekereramu ko ne beerowooza byagala ddyo okuta ennyimba zaabwe naye alina ennyimba nyingi. Actually waliwo ne collaboration ndowooza gy'alina oba ne Daddy Andra. Hey, wow. All cameras on me. What? Omanyi lwaki? I know. Omanyi lwaki bina sagala nze kumanyiza abantu bawagizi bange kintu si kikola on a normal basis. I don't vibe. I'm not an artist of a vibe. Yeah, I vibe with a few that I trust. Nedda kiriwo ekyo. Yes. Mugambi vibe te vibinga. Vibe te vibe. Ye kennyini vibe. Already yaba ataddewo vibe. Kati tasobola vibinga. Kati gwe tulina okuvibingako. Iwo. Shenyuma. Wanyakuwa music nenda yodanga saga abalekerawo. Nga munyumidde. Naye abakazi bazibu. Hello, how are you? Nze mbadde mbagamba. Nze mbadde mbanyumiza. Abakazi bazibu. Yes. Abakazi badda tebakuba ssimu. Olwawulidde eddoboozi lyange ne wabeerayo yazze. Kati Nina Rose omutegeera okutusinga. Kyeŋŋamba
kati asobola okuvibinga ku zino oba tukuba kayimba ke kapya kati nina oba kati gwoba oyogera naye kati bwobala ng'oyagala ayimba okola otya kankunda yavibinze dda naye nga vibingira munda tayagala kwogera omanyi vibe kitegeeza freestyle okwogera byowulira munda kati waliyo ebintu nga ye byalina saawa ezo ebizze ku bbali kungulu byakyama tasobola bifulumya essaawa zino kati abeera afaanana atya ng'ebyekyama bifulumyabwatyo tomulaba amaaso kanabe oh my god Nina Rose I swear to God. But this is not fair. This is like more bullying. More bullying. Oh God, you sound sweet. You sound really sweet, Sikulimba. When we bully you, you sound sweet. Kale singa no bwoti obwobera. Eshegeza banange. Aha. Nange mugamba Yes. I like the soft her. Banange, she's so soft and sweet. Abachikuba. Olaba ne mu kuyimba. The people love the soft Nina Rose waba yimba. Oh my. Yes. Bili ebirala nti waliyo abachikuba already gye bali abayimba we batyo. But her herself mukaka mumunda soni music waba ajjayo Charlie. That's who she is. Lwakuba nti ayagala alaga abantu nti nyonti tenkobalaga. Nenga tali. Yes, tali. Yeah, there are angels out there who try to be like to show up like because they want to behave like the dark side, but he say, but the real thing is they have to be to remember that they came from God, so they have to be who they really are. Did you just call me an angel? Yes, he called you an angel. He called you an angel. That means today I've seen the sweetest side of you. That means you're sweet. Kati eno bino byolaga bino. Otulimba muli mubana naye toli mubana kato. Sometimes you need that attitude to just protect yourself from Nengo Chimanyi, by the way, let me tell her something. Ochimanyi nti all the songs that she has been doing or produced from some studios. Yes. Apart from actually my songs, all actually is nyimbe singo mjizo naza producing anyway za kubwatuka. Then I turned so to realize no, all they are doing what I could always do for Hokutanikira Kumuliro. The beats ziba zing enkambwe, but wawuli dovozi liba kapkam. So whatever they are doing, they're just trying to follow the instructions of the real person inside. Do you know what I'm so happy about? I've tried to call Daddy Andre to come for this show. He never. Naye. That's it. Ekinyanso kimulese. Wow, Nina Rose, give me What's five. wrong with you at recording I'm blessed everything? to have you here. Bana yengange zezaako okuleeta wano neera bannaye. Bejjinja ibiri n'ekinyonyi kimu. Nze bannaye olowooza n'okuba music bantandike kutunuulira bo. Kyogera paka sawa musanvu, it is okay. Kyokka bambitoka twala okuba akayimba. No, she's very beautiful. So beautiful. Hey, Miracle, what are you doing with Daddy Andre? You're admiring. Tetuli ku TV. Pane babuliza badde mefe mabali eyo. Miracle. Pozo, okyogera mu Luzungu ndo ya Luganda. This should be the most trending interview at the moment. Era watu video one. Nze munange. What are you doing with all these videos that mukola bichi? Goma nche kitegeeza okufuna abayimbi ab'amaanyi mu studio mu producer w'amaanyi ate munaye kinsanyusizaako nti they complemented each other. Agambye ono producer w'amaanyi omuno n'agamba bw'ayimba abeera mukakamu ate nange mukama nsaasidde. I've seen the sweetest side of Nina Rose. Watu mulabangako? Nedda. She's so sweet. She's so Tubuye how sweet she is. Of course, people are always taken from the souls. Yes, and the soul is always taken from the spirit. So whatever is happening onto the body right there, it means the soul has been taken over by the spirit. Oba munfunye tulina kye bayita tulina kye tuyita
mu mubiri. Yes. Mu mubiri action ky'oba okoze kiba kitegeeza olowoozezza ekivudde ku mutima omubiri ne gukikola. Then tulina kye tuyita omwoyo. Omwoyo kyekyo kyenva okuexplaininga kyonna nga kiri wamu ogw'emwoyo. Omubiri byebyo byokola mu mubiri byokola action. Then omwoyo ye soul. Then spirit bakiyita mwoyo. Tekuliko o. Spirit mwoyo. Omwoyo ye soul. Omubiri byebyo byokola. So this is what a spirit is. Spirit is what I'm using. The voice that I'm talking But you is know the what spirit. I've just noticed? So the spirit is the wave. You're missing Nina Rose. Do you know that? Yeah. You miss her. I miss. Kati kankubuuze. Nekira kankujjukize. Do you know why women are called misses? Over miss? No, I don't. It's good to hear you speak, Banange. And do you know, by the way, nze musumba gwoliko. Wow, this is so sweet, Nze I ndi musumba. swear. Ndi musajja musumba. So, abasajja babayita Mr. Kuba bo they miss. Yes, the They misses. miss. Yeah, they miss the misses. So, so kivula miss, omukyala alina ye miss, omusajja ye Mr. Kuba ye Mr. Mr. Miss Monster. Exactly, like ye ya missing. Missy. So that's why chochoracho okedde leero ku machano jabambi mu nkuba sweetie. Nze njagala nnyo obugamba bulungi bannaaye, nze nkutwala bonna. Sobola okutwala buli kirungi kyonna ky'oba ofadde, nkitwala mu linnya la Yesu Kristo Katonda omulamu. And Nina Rose's eyes have also changed. So why are you torturing yourselves? Beetokyalinga bati. Wow. Oh. I mean, you know me, I haven't been in love for quite a long time, and when I see love in the air, njiraba. Ogirabye erimu weevu. Ate wano jjukira tuli on air. Kati ate ono air kwatagana ne waves. So when I had that car romance and nalowooza nga ndabira ddala ng'ono muba kakwataganya n'omusirise. Walowooza nti video shoot. Nalowooza nti video shoot timusaaga because nalabanga naye ate kati sitting wano nammwe ndabira ddala. Wow. Ate munaye bw'ayingidde nze badde ngenda mugoba nga ngoba waaki. Gango bana kati nze babanga wow. So why they torture Nina Rose? Why do you torture yourself and I also feel the love mo nkwasiza nange ekinyegenyege munkwasa nange ekinyegenyege kati naye mpulira nange nandi olaba kati kankunyonnyole kino byonna bebe ate bananga they are friends kambeeko nkunyonnyoleko kino ekintu olaba ne bwe baba ennyonnyola beetegeera kankunyonnyoleyo bina bebiwulira byenkunyonnyola kiro ekiti abakazi mwatondebwa kubeera ba motivators. Yes. So you are unto anything or everything that comes from a man, because that's their work. They were designed like that, and that's how you're designed. So don't forget everything, what it means. Put it up. Everything means God. So whatever the man is showing you is getting it from God. So that's everything. And don't forget that God is not only like positive, is also negative, because he created everything. Kati abantu abasinga onji balooza nti no Katonda mulungi kyokka. Ni Katonda yatutondera ekibiira kye tuyitamu Sitaani ye kitonda. So whatever happens is that when someone says everything is possible, let them as well remember that everything is possible, but on a negative side. People always think that when everything is possible, they think it is only positive. Yes, but have you thought that God is everything? He has the negative and the positive. So which one do you want? That's why we have always to use the tongue to prophesy and get the blessings onto whatever you want and whatever you're feeling. If you don't talk it, it means the Spirit has not yet spoken what you want. So chiva chiti omukazi yenna oba nkuzayo ku love omukazi yenna
ayina okubanga azze okutwala buli kimu ekiri omusajja either negative or positive. That's where when you are into the church mu maaso ga Katonda n'abantu ogamba mu bugagga mu bwavu mu ki mu bulwadde mu bukadde everything. They knew it. God is everything. But if they knew that the church, if they only go there to get positive things alone, they would have not spoken mu bwavu. Naye wenye church gye bagendamu boogera obwavu mu bulwadde church. Why do you think that people lwaki bagenda okusaba nga ate nayo mu church gwagenze n'ofuna ekintu kituufu bagamba ate mu bwavu temugaga? It means temubeera nnyo ne hope mu church wabula mwekwate ku Katonda okubanga yasobola okukola ki okukwasaganya ebintu gwe church gwe kenyini. So before you go to church, the use of going to church is to go and join networks and connect with people on how to know engeri olina okusabamu okufuna laavu ewa Katonda. Kati olina laavu kati osobola kugenda mu church nga tonaba kubeera ne Katonda muganda kubeera ne laavu mu ggwe. Okitegedde? Olina kyoyagala ye alina kyoyagala okusawa tafaayo. Kati kati kambuuze kyova era ogenda mu church bakubuuza osazeewo kiba kitegeeza church si ekikulu gyozze mu church si ekikulu wabula ekikulu yeggwe kati bakubuuza nti gwasazeewo kati omuntu tasobola kubanga tali mulaavu so omuntu nga tewaliwo negativities okiwulidde kiba kitegeeza part of love there is negativities. So whatever you have to show that I'm this, I'm positive now, I'm negative. And when negative is always there, and when positive is there, so all these things have to work. This is a mechanism of how God created the earth. When something happens, they think this is for foreverness, but which foreverness? They have chosen only one side. So that's why he said, don't judge. But if you judge, he said never to judge the fellow person. Only, or otherwise, even in our way, don't judge yourself. Whatever you did to Daddy Andre. No. By the way, Bina baby, miyama nze ndi musajja musumba. Anti kati ekirala kyenjagala ate nze nsumba sumba mibiri. Kati bwe yali mukwano gwo, she didn't look this beautiful. So I don't know what happens off the microphone. Will she study spirit? Kati gwe kyotunuulidde otunuulidde mubiri. Buli musajja kyagenda okulaba. You see how she's sitting over there. Let me tell you something. Stressed. No, let me tell you something. Olaba kati nga bw'atudde awo. Buli musajja kyagenda omulabako. Naye waliwo ekintu ekiri mu ye kye bajja okuzuula ekigenda omuleetera okukyankala n'omubiri bamuleke. Nkiddamu. Buli musajja asobola okumutunulira nga omutunulidde awo n'ogamba she is pretty. But there is time omusajja atagenda musobola nga wali ekiri munda naye kyanga nga takola ki tajja mutegeera. Then wabeerawo percentages za account naga oli gundi yantegeera paka ku 75 oli byantegeera nga 99. So you have always to count that. How many negativities has this man helped me like go through? Then wabeerawo if this man gets to know about this negativity ajja kubeera nange bajja kunchawa. So this is all what we call measuring. Chovola omukazi waaba akwagadde takwagala gwe ayagala bintu naye bintu ebimu tebina kuba ate bintu biri physical. Sometimes they have to be helpful towards the spirit. Tuddayo ewa Katonda ne bw'okola otya ne bw'obanga oli mukazi otakwagala bintu bitya. That's why kitukira omuntu nga olina okubeera ne muntu munno nga kyaliwo. Busobola kwogera. That is bangamba Daddy Andre tayogera. You're the first person to say that I don't talk. Munange babanga. I'm the most talkative. Laveto yogeza. Bane babeni baliwo abangamba Daddy Andre tayogera. Kati koloza love yenjogeza. Love. Aba Katonda. Kuba Katonda era. Anti Katonda. Nga toyina Katonda. Love batujina. Yes. Kati ekigambo kiri Katonda ayogeza. Abantu bagenda ne basoma Bible mbo banoonya Katonda. Kyokka nga yabagamba and the word. Can't believe. Like yagamba yagamba ekigambo kyali nani? Ati sigenze mu bulango nenkoma olwakubanga. Kiba kitegeeza ekigambo ye Katonda. By the way, seriously, but ndi teacher. Njagala nnyo okusomesa abantu.
naddala ono ng'alowooza nti yabula nti biki ne bano abantu abalowooza nti bamanyi Katonda nga tebamumanyi ne bakola ensobi nga naye tebamanyi. Omuntu ayise mu kintu y'omuntu omutuufu ayinza okubulira obubi obulungi. That's why I kept on talking about Andrew, how he helped me overcome drugs. Yes. It was through preaching. There is nothing. Yes. Kyogamba. No, serious. I think off air, but don't remember he did contribute. He did. He did. Eh? He has always been there. All this time about Dutch Arana. Takala ntukwogera ki. Takala nnyo kuleeta pasti eh. Nga tuli mu present. But I'm glad. That means he's a true friend. Somebody else did do say. Like you said, it was the whole mechanism of call, like microphone. Racho yogera nange. Hey, tuli kumpeo. People are enjoy. Offside. Mkote offside, eh? No worries. Overdogam. No, like regardless of it all, I thank God that he has been there. He cannot be. People won't understand. He might not be there physically. Lord have mercy. I think when you're pouring out, I feel more comfortable pouring out myself. I know you feel comfortable. Interviews on Zoom. Oh, you get up. Sharing a lot that you want to go to solar kid and you just let go and forget if it was real. At least you protect the best you shared. We sharing a lot together. Because he has connected me to these managements that I've been fighting with, from show events, from home back, and musically. Yeah, he did an amazing job with music. I don't know how you managed to do it. If there is any other price I could pay him, it's just to be true to him. And being true is being a true friend. No matter what happens, you get it into Chogendo Sasura. I'll get it in Chagano Sasura. Chabanjibwa. Alikira okwebuzabuza. Ayogere kyabanjibwa nino kicho banjibwa. I don't know. Obanjibwa ki? Abawuliza batukulira okusemba kito. Abataliyo okusinga gwe. Abataliyo. So definitely. Sinayo banja lya muntu. Banja lyebaza Katonda. Aina banja lya mwoyo. Spirit, Holy Spirit ya mwoyo. Ate okimanyi Katonda. Ye kennyini n'amugamba yimba ekindi se wano. Kyoyoyo. Ekintumye nkugambe. Kyoyoyo. Yeta omwana oyo abeera mu mwoyo ever. Nature kisasezza nti all this time when you are going through challenges ye nga takowa kuwulira njiri. Ekitegeeza enjiri towatuwatuka noga bannange lwaki toggalawo by the way, kyata bagambeko what I know about myself, my worst part, yeah, when I'm always kubuulirira balaga I'm like sweet nvuma n'okuvuma. That's my tough side, by the way. Nze nebozze ku studio ngoli ku recording me I don't care. Oba oli mukyala gone, what I mean, I want you to also be straight so that you think as well be a golola. Nze ndi musomesa omubi. Ku side ey'okubanga njagala gwoterere because siteekayo force eyo tojja kuterera. And what she hates about me nsobola omulabisa ne muntu go why did because waliya tulina abantu ku nsi ng'omuntu oyo punishment is gy'osobola omuwa si kibooko, it's not physical but the word, because the word was with God. So otakosa kigambo ekyo tekijja muhontinga because Katonda aliwo awakening up omuntu ali mu gwe naye nawe olina kukozesa kigambo kye kirina omusitula. So n'omulabisa nga si nnugu ng'omwagaliza. Yes, nga alina okukyuka because most of people nkunda ayina peer groups zaba kati okay nina gyayise babeera okay kale kankunda gye baba bayise kati bo gye baba bayise gyabayise abalala balina peer groups ezimu ebintu baba bayize kati ebintu bigetting addictive embeera biki olumu nga ayagala ki nga ate si yeye kati okimugyamu kati okimugyamu olina kyawekeninga
n'okiboggolera no kyambushinga we where omanyi ambush okyambushinga we nga tikyetegese nenga kitemugaye kati nanti oddamu era nga nkulabisa. So what happens, by the way, leka mbabuulire abantu bonna abali eyo mulina okwiga how to punish people. You can punish them without even physical ways. Yes, you can perturb them, their minds, everything, their souls. Ne bakyukirawo n'akyuka nagaa naye guni nga yakyuka. You get? And omuntu gwe nalaba omuntu akina ekya training how people to be straight is Jeff Chu as well. He's very straight, yes, but people change. Omusiru ngadduka ng'omanyi otayagala kuyiga, tayagala kwambuka. Ekitegeeza emyoyo gye gitwambala. Yes, kati ojjajjamu kiba kigambo. Ekigambo ekyo tekirina kutegeeza nti kirina kuva mu Bible mwokka. Ffe kyakyo olwedde ife nga ffe tuli kanisa ya Katonda muffe mwatula. Kiba kitegeeza no kati buli omu alina purpose. Nange lwakwa nange nina ensobi olaba kyekyo gamba buli omu alina purpose ku nsi. Ng'olina purpose yo olina kyensobola okujja n'ekujjako siina byonna. Nange nina papa sigeri kati nange nina abasobola ate okuntaasa ku level yange kwendi. Bagamba waggulu omumanyi wabeerewo muki omumanyi amusinga. Yes. God can use anyone. Yes. Yes. Ate ebintu bikyuse nnyo bino bebolaba from the lockdown Katonda ine engeri gye yatweragamu nti tulina okumukkiriza n'ayita muffe okubaako kyakyusa. Surprisingly mumanye Katonda ensi gye yaleese endala efaanana nene yaffe ennyini gye tulimu earth planet bakagizuula. So what is happening is that God is keeping on surprising people. Okitegeera tyagamba ensi tonna bakugawo tebabalimba nkyatwa kati abagala ababe na kicupa ky'amazzi mbadde ngenda kulowooza olina ebirala byonyedde. I know. Nina Rose naye ali so whatever like buli omu teyakooye you rested enough. You have to be at the normal side of yourself to be able to reason well. It's one reason why we urge young girls to stay sober, to stay away from drugs, because we know how it goes down there. This is another spiritual world that you cannot control. That's what also Cute Kaye talked about. Cute Kaye yajogerako nti waliwo ekikwambala. Ekintu kyonna buli mwana omuwala mpuliriza nga kikujja mu ntegeera ye ey'obuntu gye watondwa nayo. Don't trust it. Now, ekitegeeza kati since you're sober Nina Rose, that means otandise okutegeera noga Daddy Andre byonna bye yakola he did it out of love. Because nabagambye love wonna. Okay, he did it out of care. Ndoze ekigambo love care bya mubiri. Kati munna era obengambye bamugambye out of love because kati olaba kati then noterera notandika okumanya nti mukwano gwo yaani. No, it takes time to heal. Kati kambabulire bane kambabulire n'ekirala mwe mulowooza bane kambabulire Katonda alina engeri gy'akolamu abantu ate buli omu differently. And then abantu balina wali abantu abatamanyi kye bayita okumanya n'okutegeera. Some people okutegeera kantu katono just nsobola okujja nekakunywa n'okategeera n'okakola. Then okumanya, that's understanding from the knowledge. Then we have what we call the knowledge of wisdom of something. It means okukuba kumanya okumanya kintu kinene nnyo nti wenzija n'enkutegeeza gwe kyoyitamu nga kiri munda nga sibeera naawe okukuba kumanya. Kyo kitegeeza kigenda kuyamba. Kati Nina ayinza okuba ye ali mu ntegeera ng'olina munnyonnyola n'agenda n'amanya. So whatever ate okumanya kunene kugeetaaga n'ogenda n'okuyingira mu ddala spiritual. And you need when you've concentrated and meditating. So then knowledge needs to just read and to be taught, which is huge. Kale byebyo byebyo nkuwulira ekyennuma kye kino Daddy Andre alaba bye wayogera byali bingi and I think you said it out of pain. Bye nayogera teyayogera so bigambo wakiri omuntu akuba okimanyi bakulimba kibakitegeeza omuntu akutte nga tonawo kumaliriza mugaso go ku kamera
maybe nana bye wayogera kati njagala nsooke wuwo so bw'otuuse eri n'olaba the Nina Rose ali kati gwe Ugandan property osiima ogamba nti kati biri binaasangukawo bitya. Do you sit there nawe n'omumisinga n'omisinga her stubborn side oba her sweet side? Kati kankubuulire Atonziza mu parables. Sigena kuza parables. No, I'm here to teach whatever you don't know. Yes, because munanga we are all old souls. Chogola bozale bakubuza how old are you know about weekend. We are all old souls. I tell you mwawangala mwenna before mebyachaka okwagala kubeera munda. Yes. Towulizanga muntu kintu kyayogera. I'm a man. Yes. I'm a thinker. Nyinza okuba nina kye neetaasa oba kye ntaasa nina. Goli mukazi oli wa feeling. Yes. For you put it in. You know why? Because Katonda yali no twawula fena tutali tulina kubeera ba feeling. Era kyanu bade tukikola positive and positive. So whatever you said was out of love, the pain. Kati ate ekyo kyevala nkugambye kati gwe nanti okiwulira pain go feeling. Kati kibuuza muntu mucha mukozi gwe kito kya feeling kati gwe obuuziza according to the side of a woman. Okitegedde kati mpuliriza bulungi kati gwosinzidde ate ku kamera. Okitegedde osinzidde ku kamera. And you know that we always meet journalists. Yes. And you know that artists come from the word art. Yes. The way you articulate the words and how you want it to go. Yes. And you know these are brands. Yes. And you know I'm a businessman. Oh, a businessman and you know I'm a producer. Yes. Hey, and who does not know I'm director. You? So It's I know. my first time in fact to meet you. So meaning. Nina Rose. Meaning. It's my first time to meet you in person. Okiriza n'okuyingira nga nze ndi mu kwogera. And meaning. Yes. The word actions come from the word act. It means there has never been actions that are true. There has never been actions that are true because actions come from the word acting. Acting is pretense. What I'm trying to tell you is that njagala olabe ebintu ebiri awo byonna ebya pretense. Journalism ogenda noyiya noyongezaamu. No, I'm trying to teach you what you know. Okay. Of course now oli journalist. Yeah. Journalism ogenda nokwata noyongeramu. Kamera ogenda nokwata no editinga. Live era lwekibeera edit koza okufuna focus okugijja erina okugiteka ku TV. Amaloboozi gonna. Everything you get, those are all footage which you know bimanyi coverages. So tugenda tukwata inza ayogera. I'm a brand. I have to put art. And add the word big brand. I want you to go back and see all the words that Bobby Wine said up to now. I want you to go back and see if the words that Museveni spoke from the first when he was beginning to govern up to now, if they are the same. We are men. Men. And men, yes, different from a woman. A woman has a feeling. Bambi and whatever you're complaining about is what I did. It is not who I am. You are complaining about what I did. But so Katuli is let me first finish. Okay. Kati omukazi bakutonda gobere motivator. Nti buli kyenkola obere ng'ogamba kivulamu. Inze bantonda nga gwenze kyenjagala kiri kuggwe. Kiba kitegeeza gwe kasita mmala okujja gy'oli nze byange byabikoze ki? Biweddewo akantu kae katono naye ate gwe akantu katono kakuuma nnyo. Kati gwe oyagala nnyo onnumye lwakuba akatono ke bakola ki? Kati ate nawe kimanyi nti kanene gye ndi naye gwe kuggwe katono. But you can play around with that small thing and make it big. Yeah, to make me do mistakes. But they are not mistakes. For us, we are straight from He. Yeah, for us, we are from He. God. Angels are His. He. What don't you manage? There never been a she. So a she was gotten from a he. So for you, your work was to manage. So manage, especially Badinganye, to Badinganye,
na muntu chovola bagotunira nnyo. How can you treat me like that? Okay, but do you know what I'm feeling inside for you, and do you know why I'm doing it, that it will be helping us? Why do I say the word love and then you just... No, I'm trying to teach you these things so that you don't... So you were doing it out of love. Let me there tell was you something. pain inside Whatever. you No, because of the person men you loved. do not have pain. Dearest. Karala singa go bad days ngajogera nabi omukazi aba yavudde ko because for them they feel, and for us we are bold, we are from here, we are like tukiriza until paka side yongo kiriza neni ngazanga oli okay ngatandika ampozi lijetaka bagundi ba. For us we don't put feelings, for us we govern, and for you manage. Abakazi, this is, I'm teaching you all people nabali obonna mukitegere. Omusajja ya era ne muyomba n'omusajja njagala olabe pozi nga teweyagala nko ne bbaawo. Omusajja n'abeera nga mwakayomba ye kati go sigala bikuluma yena janaga bana ye sente mpozi wadde nsaba sente mmeka ye obukadde mmeka enja mkambuteeko naye ono mwana olujja lwakite ye nga yazze mu birala lwaki. They always do something to see how you react. And God tests. That's why many test. And the women always get tempted. So at a temptation is our way. Reader, temptation is our way. That's why we are always there all the time. And a man katika nkuwabule kino bina baby kangende omusiraamu bina baby tobuzabuza leka nkamaliyo topic yange. Ogenda kusanga omusiraamu gwamanyi waleese kyewaleese ogenda kulaba omusiraamu mpuliza bulungi ogenda kulaba omusiraamu ayagala abakazi bameka bana. Okay, omuntu ayagala omuntu omu nayagala abantu bana, ani asinga okwagala? Omuntu ayagala omuntu omu nayagala abantu bana. Ava kusinzira Katonda akwagala bomu. Kati wuliriza, omuntu asinga okwagala omuntu omu nayagala abantu abana, ani asinga okwagala? Okay, mu Kuruhani ani gwe bagamba atwalenga abantu abana? Mukazi musajja? Yakiwandiika yali musiru. Kyogamba nti Katonda musiru. Kati mpuliriza, kyengeza kugamba kiro ekiti. Ife abasajja tuyina okwagala kungi. Imwe wuliriza kyola kati olaba nsobola okwagala abantu bana. Wuliriza mpuliriza, olaba nsobola okwagala abantu bana, kiba kitegeeza igwe tosobola kundeetera kukyawa. Kozigwe nsobola okuddamu nenkwagala emirundi gyonna gye njagala. Yena wuliriza, sobola okufuula omukazi ogwa omu nemala nenkufuula abakazi bana nga gwe omu nga gwe nkuddinganamu. Lwaki nti gwe buli nsobola okukyankalanya ne weekyanga naye nga nkibe nina amanya agakuza kozi nsobola okufuula abakazi abo bana igwomu kozi nze nina power from him. This is nature, we can't fight it. Kati gwe ndiwo kutestinga okumanya ono omuntu kana akantu asobola okukayita. Naye watyanga nze saagala ongatikeko abalala. Nati ndi okugamba njagala osangemu abakazi bana. Kati ekyo kirungi kyobuuziza. Kyenkugambye nti gwomu sobola okuddinganya gwe kennyini nenkufuula bana. Kati omusajja wakukolanga akantu akatono tolowoozanga nti nakukyaya asobola okuddinganya emirundi eja. Kati wano wetwogerera kati golaba wuliriza kyengeza kutegeeza nedda wuliriza kiro ekiti tokitwala mbadde mbuuza Daddy Andre nti kati wano wetwogerera amuddinganya emirundi ena. Kati awo nenkubuuza nti ekigambo kigambye osobola sagala kubuzaabuza njagala bayamba ngambye osobola. It means a man has the power and authority to do that unto this earth. Kati now ayukudingana emirundi ena nina Rose. Kati gwa katomanyi kibanchi njo kugamba kigoloza lwaki oyagala kumanya kuba goli mukazi okugenda nze ndi musajja. Abasajja tebagala manyo mai lwaki for them kamba yambe wuliriza omusajja lwaki tayagala kumanya. We keep secrets, and that's why whenever you see us otubuuza nze nsobola gamba bebbi omukwano guno gubire gwange bwomu nga gwe otandika ogamba nze tonkuuma byama kuba mukimanyi tukuumanya ebyama naturally. Nze tonkuuma byama mbu kiki nanti oyina abaana ameka oyina bagafrend bameka kyokka ndi awo nawe nze ogambe nze kino kinyagala nga gwogamba naawe tonkuuma byama, meaning imwe abakazi mwe abaagala okumanya. Abasajja tebaagala kumanya.
era kyovula gwe kikutteko nnyo ebintu bya feeling oyagala kumanya buli kimu kuba bakuleeta nga motivator. Abasajja tebaagala nko kumanya era abasajja tukumanya secrets. That's why batukolera ekisenge waliyo ebintu gye bikoma era nawe bakubuulira bagamba omusajja mumuyomba tumutwale nga mu kisenge. Kati munange you affected most of our relationships. There is no nera bya feeling naye kyobola bikugamba igwe olaba kati kankubulire kati kyobola kati bina baby kankubulire lwolituula n'okkiriza the mechanism of the earth and how God created you. You will be the most successful and the most loving person. What does Nina Rose say about Anati oyo Nina muleke. Nina yaki. Bino byonna abimanyi. She's very wise. She knows. She knows. Yes, she knows. She's informed. She knows. Kati gwa kutunulya gakali no bali mugamba ebintu byemmanyi. Kati kiro ekiti. Olunaku lw'olukkiriza nti no Katonda yakutonda ati n'omusajja n'amutonda ati. Kyebagamba okumanya obutuufu amazima kiri kufuula ow'eddembe. Nga oli ono ku ddembe FM. Kambuza ekibuuzo. Naye nga trust me, the Nina Rose, on the Nina Rose I see today is more prettier than the one I see. Why? Because I'm not wearing makeup? No, you're not wearing makeup and you're real, like you're the Ankunda. Kankunda, yes. So, you know, talk. She's the only one who calls me Kankunda. He's the only one, eh? But you know that you're still in love with that guy. Ekyogamba yali again. Bible say yali again. Oh Lord. Kale, why didn't you also look at me like that? Well, because I'm a fellow woman. So mudamu mbuze ekibuuzo wamma. No. Nambuze ekibuuzo ky'obuuziza. No. Tonti wogonoonya. Tetujja mukuwa. Nambuze ekibuuzo. Bana to premiering oluyimba embozi ya Daddy Andre. You know why I'm giving you a lot of time? It's because I enjoy what I feel. Yeah. Wave. No, but I've learned a lot. Simanyi oba muwuliza wa Dembe anyumiddwa, but it's good to see the sweet side of Nina Rose. The way engeri gy'antunuulira kati n'engeri gy'akutunuulira, the compliments. Bano abantu abasinga babeera baagala kufulumya negativity buli ssaawa. So they show us the Daddy Andre ali bad, the Nina Rose who is rough We are and not wild. here and saying what we are saying just to please the people or by mistake. We have tested the test of time to know who we really are and what we want, and we are responsible of what we say, that we know it is the truth. People don't really get the real side of us, I think. No, they don't. Because even Olaba, we were told you were friends way back. Before anything, you shocked most of us. When we were really shocked and we were like, these are opposite poles. Oshegera. But I'm glad nti muli ba mikwano nti nogo mukwano teguggwaawo and you're busy supporting each other. But it's good that I'm one of those who were interviewing and I talked funny stuff and You feeling bad? I really felt bad and Don't I was feel really bad. angry with Daddy Andre, trust me. And I didn't say any kind words to Daddy Andre. Be a feeling, yes. Naye kyemanyi musajja mulokole muntu. I think yesonyiwa n'asonyiwa na buli omu abaamunyigira. Bamunyigira, yes. Ayina ekirala singa teyakulemerako singa we don't see this beautiful skin, this pretty Nina Rose. Tolaba Nze kamugambeko olaba ono omwana. iya mukwano. Kankunda ne omuga why makeup no. Makeup yes. Microphone. Makeup yes. Makeup no. No. Makeup yeah. Omuga makeup. It is for these people who are trying to be with no business. Yes. So muba muli bafulira emirimu. They know, you know, and then I try to remind them, no, you have to remember entrepreneurship. This is why we studied economics and commerce. Whatever is coming through, it is business. So these guys, when they try to promote it and use even spoil a bit so that you try to support them and get paid. Yeah, so don't be among those ones that think that so abantu abagezi bakuma kaskin ni kawanga. But if you, the more you put on more cosmetics, Bananga, I saw at one it doesn't time. breathe. Yeah, you know, me kati atono nagambi
ekisumbwa kankunda ye kasitafu nayo mukwano gwe bwatyo babiri ajja kugobera bakola omanyi omuntu nga ye ali kam kati ye buli kyagera abeera fala ayagala akiyiga ekikola kati olumala ebimwokyezaayo nga dda agamba gwe okimanyi kyanyokyeza mwana gwe wali mutuufu ng'ate akuba sayidi eri ng'akuba sayidi eri kale ate ono tomuwuliriza ng'akuba sayidi eri aba yeetaaga buyambi bambi aba muto kati nina yali ayagaddeko okubeerako ng'omuntu alowooza ng'omusajja kyekimusumbwa kyokka ayagala okulowooza nnyo ebintu ebiringa ebyabasajja bikimu bakyetekamu so it haunts her kati ale namala naddamu ngaomukana kati ayagala kati afuuse omukazi bayimanyi oli bad girl. The reason why she tries to copy some other big people out there abamu inspiring kani ayagala okuba nga bukumbi ate bali bafakinga life kati agenda okyuzula nga kire kati gwoba tomutegedde nga toli muzadde you can't obanga oli muntu wa bulijjo ng'oli mu mubiri tosobola mutegedde. Her love songs are really nice kana akayimba tuka premiering simanyi oba onooyimba akagegeza bugeza jondabe bati bakutime ka pretty face eki obulidde orogezesa banaye akayimba tuka premiering akansubire mu tuka premiering mikwano gwakuba essimu kiki anda mwagala olugambo kati owedda muli okwo okiraba naawe ekiro kya laavu kakwateyo essimu endala ku 0775 904 0705268229 tu premiering oba emboozi banyumidde kurungi shaniwe nina nanga kula kongera wole miranda iwe na kutakujirera nina zo munzo mbubale bina mbunemeddeko naye gwe laavu sigiwulira mu studio. Hello Wanji wada nawe you just know the truth. We were designed like that. When you get annoyed, it affects you, get the weakness, like darkness in you. Kati katonda nabagambe ali negative and positive. Bibine ebirungi. Abantu bawo. Wanji. Gwalondako. Oli msole bulungi mukwano oli otya? bulungi mukwano naye bambinze nkaba nnyo bambye. Bana emudengane. Nnyo nga wekiwulira. Akomewo. Abakazi ate kati. Nawaga abakazi bagenda vaayo. Okay, Mami Nana. Kati twagala tukole ki twogere ku kayimba ate. Geza. It was written by Dr. Brain and produced by Mario, and the video was shot by Sasha Vibes. Kweruli ku YouTube channel yange, and I want to thank my fans mwena abawuliriza bambi abayagadde mu buyimba so far. Era nga njagala okubiza bayongere kubagala nokusharinga n'abagala. Siri mu promoting of violence. Naye just mbeerera mu bakyaliira bagamba tabubira nsikwe. Aluyita atya? Andre, aluyita atya? Abantu bansobera oluyimba buyimba. It's just a song. People enyimba aba artist by the njagala mu kitegeere kino. Ba artist bayimba zino enyimba nga zikwata kwabo in case of voice situation. Muyimbi alinga messenger. Asobola okuyimba ku any situation. Kati bonna abasinga obungi ababa babeereyo gwe kikutteko yenna. Kibeera gye kiri. So nze nsuubira teri muntu asobola kubanga talina nsonga ng'ali eyo gy'ataayitamu. Gwe n'oba togiyiseemu. Waliwo abeera agiyiseemu. Wali abagiyiseemu. Nga yamuyogerako naye. So it's a message. It's a message to those ones. Era yagitwala nga violence ng'omanya yali violent. Yes, you get. Like anyone that takes it as kiringa muntu gamuno
nze sikwagala kiba kitegeeza ye naye akiwulira ye kyali so omuntu yenna awulira oluyimba naye n'alowooza nti violence ye mukoleranga kati ye mukoleranga amanya ate bwamugamba nti kola violence bakusibe ye ng'ategeera nti yakoze kibi so I think the song is good. That song is nice.